akukwasa ekibyago bulijjo akutuma kuserengeta mu Nkulubagga ate nyinza okubuuka ebikomi nga atali avuga batayi n'olwaleero nze njerudde era ndabiseeko mu mpya z'ababaza ezitoosa bakyaze nga si mulala munnabusiro Savabosa Musisi Kazibwe Chief Electronics wano wane bulaga ku mwenda bebandeese n'olwaleero mbeeko byembabuulira eby'ensonga oba okubasomesa olulimi lwa Ssaabasajja lulyoke lukuluke lufaananeko amale g'ekyeya oba amale gali ge boogerako ag'ekyanda. Nze munnabusiro era sijja kutambuza mu mwanga oluzingo mututumba ekisoko ekigamba nti okuzinya oluguje mukikozesa nnyo eyo ne mugamba nti azinya banne oluguje azinya banne oluguje naye okuzinya oluguje kyeki yabaffe oluguje kyeki okuzinya oluguje kisoko kitegeeza okubonyaabonya omuntu nti atuzinya oluguje oba gavumenti y'omusajja oyo ezinyiza abantu oluguje naye abaffe oluguje kyeki oluguje olwaleero katulubagambe watulire bannaffe ba Kazibwe Chief Electronics wano e Bulaga oluguje geego amazina embwa gezinira ku kizigo abayiggako ndowooza ekizigo mukimanyi bulungi tetugamba kino ekyesiigibwa tugamba ekizigo ekisalwa ekyokuttale naddala nga bazuddeyo ensolo ey'okufunako ennyama oba musu oba kaweewo oba njobe n'ebirala basala ekizigo kati ekizigo ekyo lyettale kwe balabye ensolo kwe bayinza okutta ensolo oba ne beefunira ennyama kati kyekizigo embwa ezinira amazina ku kizigo ekyo agayitibwa oluguje. Kale mwe mwava ekisoko okuzinya oluguje okubonyaabonya omuntu tuline banaffe ba Kazibwe Chief Electronics wano e Bulaga ku mwenda mwebale nnyo mwebalire ddala ande wali nnyo ku kamera olwaleero mpozi ne mukulu Deogracius wali nnyo olwaleero mweraba tetujja kwogera nnyo